nga bwe gwabadde mu disitulikiti ey'e Wakiso abasomesa abamu bwe baaganya okugema abaana omusujja gw'enkaka, Mpigi nayo embeera teyawukanye. Bano bakumbye kwerima nga bagamba abazadde bamala kubawa lukusa. Kino kiwaliriza ab'ebyobulamu okweyambisa ab'eby'okwerinda okubayambako okulaga abakulira masomero nti olutalo lw'okugema abaana si lwa kusaagiramu. Batandise na kusomesa basomesa ko n'abayizi ku bulabe bw'obulwadde buno ng'amakanda basoose gasimba ku ssomero lya Ham Junior School. So, I want to assure you that the vaccine is okay and it will not give you any problems. Yellow fever vaccination, we do not have side effects, except the little pain that you are going to get because it is an injection. And we request you kindly to accord us the maximum support we need. We want to ensure that every child in this school, every human being in this school is immunized. Omukulu w'essomero lino John Mwisa oluvannyuma lw'okusomesebwa ayanjulidde abasomesa be abasawo bano era basoose kubuuza bibuuzo okwewala ebiyinza okuddirira. Yes, I've also discovered that there are some children also who were vaccinated. And actually, that's the real consent I wanted to get. Because if the child was vaccinated, do we have again to revaccinate? No. During COVID days, we would go for immunization, vaccination, then after some few hours, you get some side effects that will not allow you to operate normally. I don't know whether in this case, it is effect free or no. Joseph Walakira nga musawo wa kyalo atubulidde okusomoza kwe baasanze bwe bazze ku ssomero lino olunaku lwa jjo. Twazze okubategeeza ku kigambo ky'okujja nti tugenda kujja okugema abaana baffe ku nsonga ya yellow fever nga gavumenti bwetegeeza abantu. Naye batulagidde ddala nti ekintu tebakirinako era ne balagira ddala nti bakimanyi na kimanya. Omubaka wa Pulezidenti Mpigi Kigozi Sempala asinzidde wano n'alabula bannannyini masomero nti aneetandala okulemesa okugema abaana wakukwatibwa. Naye essomero lyonna erinaagaana abaana okugema, ekyo kyo twakisazeewo ng'olukiiko olwa disitulikiti ffenna eryo tuligalewo kubanga tetujja kusobola kukuuma abaana bajja kubeera nga banaafuna endwadde eno ya yellow fever. Okugema kuno kwakomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno.